ye wake up call mu programa etuli omukeeze. Omumbeja nze Honorable Lumu kati wo wadda mu kutunula kati oba kiri kye yatugaa nti ye ne bwana ab'omwana agenda kubanda bibinde biri ku ludda oluvuganya gavumenti NUP yabaddeyo mu parliament mu kakiiko k'ebyamateeka anti era yajja kubeera yekka yakomye yagambye yabikoye Lumu yakugambye yabikoye ekatanabikowa naye Honorable Tatakowa bonna bano ne bana bagenzi ye Honorable Lumu tajja bivaako bakwadde nti kale tetumanyi kibiina kikina akwata buyinza ku opposition naye teso ndaba tekyali badde kirungi kubagenda kubayingira mu buyinza bayingira mu buyinza kikyotegeeza abo bakutte mu buyinza olwo nga biba bulimu kubanga NUP teyakikkiriziganyizza nakyo kati gwe wabadde olaba basobola okukkiriziganya nakyo engeri gye bagenda okukwata obuyinza baligambye ffe katukikkirize how certain are you ngira bibamu kuba how certain are you bebali ku opposition tulaba bibakyayina how certain are you kana nti kale bibakyayina mu kuba kumbavu mu kaseera kano wetutunuulira kati tomanya twalige bonna baagala ntebe ya waggulu naye kati mu kaseera kano wetulaba abalinga abakwatiridde embeera eno buli muntu ayinza okubagira babubwe tulina bannamateeka abaweerawerako mu kibiina kya National Unity Platform omuli ne National Unity Platform president yennyini munnamateeka twaliba tumubuuza ku bintu bino SG yennyini awaliwo n'oli tusobola omumubuuza tusobola obuuza n'ono kuba n'oli naye munnamateeka okirabidde nti munnamateeka yabeera bize olumu kati tunoonye tuyokusawanise naye munnamateeka ase nagaana nti munnamateeka nze badde nkubuulira bannamateeka abali mu National Unity Platform bawo era nno ne gundi naye anaatera gundi wafooda naatera okugenda mu mateeka kati sobe tumunoonyeeko Hello. SG nkulamusiza sebo. Kale sebo. Mukama wangu oyogerako ne Kaseekenda alina omumbejja ku Radio Pal FM. Sebo. Mukama wange tukunoonyezaako nga tulinako ensonga zitwagala onungamyeko. Mwasobodde okugenda mu kakiiko ak'ebyamateeka ku paalamenti. NUP ne mwegatta ku bibiina ebiri ku opposition obutakkiriziganya na kiteeso ky'omubaka Lumu. Nteekateeka ky'oba mbeera ki gye musimbyeko nnyo essira okulaba nti temukkiriziganya naye ku ebyo bye yaleeta okutereeza mu ssemateeka? Nteekateeka gye tulina okukola ki? Ki kye muyimiriddeko nnyo obutakkiriziganya na kiteeso kya mubaka Lumu mu kutereeza mu ssemateeka nga ye bwe yabirambika? Twakyogeddeko ekisooka nti kiba kisosola ogamba nti akulira oludda olwa gavumenti mu paalamenti ye alondebwe aba appointingibwe president ate akulira oludda oluvuganya ye alondebwe ababaka kiba kikyamu kubanga bakola mulimu gwe gumu omu nga akulembera side ya gavumenti omulala nga akulembera ludda lwa opposition so ekyo ekisooka naye nekyokubiri nti mu nkola ya multiparty oba ogezaako okutta enkola ya multiparty system kubanga mu nkola ya multiparty system oba ey'ebibiina ebingi gye mumanyi obulungi nti regime enafuiza ennyo kakati Lumu kyagezaako okukola kwe kujjako akakatono akaba tekakyasigaddeko akokulaba nga abantu zonna basobola okubeera nga basobola okwapointinga abantu bebakiririzaamu kati ovayo n'ogamba nti ab'oludda oluvuganya bo balondebwe ababaka era netubanyala okwanyonyola nti munange si buli kibiina ekigamba nti kiri mu opposition kiba kya opposition era ndowooza obadde okiraba nga tulina ebibiina ebimu ebirina
agreements ne NRM kati netubuuza ebiri mu mukago ne NRM nabyo binaalabikako nga bize kulonda anaakulira oludda oluvuganya so nga byagenda dda biri mu mukago ne NRM so zibadde ensonga nyingi naye ne tubagamba nti ultimately tetuwagira tteeka eryo. esi gitulaba etteeka lino oba ekiteeso kino kibeera liikiriza nnyo mwe mulowooza kino tekibayamba nga muzze mu buyinza nga NUP? No, twabagambye mu kakiiko nti byonna byetwogera si bya ku defendinga position yaffe ngaffe abantu currently abakulembera oludda oluvuganya era ne tubanyonnyola nti anytime ekigendererwa kyaffe oba ekirubirwa kyaffe kyakutwala gavumenti era tumanyi tugenda gitwala naye ne tulabula ne ba NRM era tuli basanyufu okulaba nti bwe bazze ne bawulira okulabula kwaffe kubanga tubagambye tenkya ogenda kwesanga mweke nyine abali mu NRM kati abagenda kubeera ku opposition tetwali agadde okubanga ffe abappointinga ani abakulembera nga muli ku ludda oluvuganya so ensonga ezo zetubadde tuyimiriddeko mu bufunze n'endala. Oli bw'atunulira SG Honorable Richard Lumu ne banne oba oli bwe bavuddeyo okulaba nga batereeza mu ssemateeka mu kiseera kino ng'alaba tewali oba oli babaka ba NUP bavuddeyo kola nnongoosereza zino mwe tugambe mukkiriziganya ne ssemateeka engeri gyakwatiddwamu oba oliawo we bitambula nti bwe bisaanidde okulekebwa? Twavaayo ne tubagamba nti wali baddewo ebintu ebisinga bye twali badde tukanya nabyo mu okukyusa mu mateeka bingi nnyo nga bwe mumanyi tulina ensonga nyingi ezeetaaga okukyusibwa mu mateeka gaffe naye era ne tugamba nti ekizibu kya Uganda ekisinga si mateeka fugabbi obutagoberera amateeka ago agaliwo kati gagobererwa. Lwaki tekisooka ne tukola ku nsonga ey'okulaba nti amateeka agali mu gwa agagobererwa? Etteeka ligamba nti bw'oba ogenze kulonda olina okukuba akalulu kamu n'oddayo ewaka naye kati tulaba ku sisitimu ya Museveni oli asobola n'okujja n'obululu 2-3 bw'aba aze kutiikinga NRM n'agenda mu maaso n'akola ebintu bwe bityo. Etteeka ligamba amagye n'emmundu tebirina kubeera ku polling stations ozookiraba buli kiseera ng'emmundu ziri ku polling stations. Etteeka ligamba nti akalulu process yonna bwena okutambula ku nsonga za transparency n'ebirala tebabigoberera era ozolaba etteeka litukkiriza okubeera ne agents polling stations ne bafuna DR forms n'ebirala naye betubeera n'abantu baffe ku polling station ne babawamba buwambi ne babayisa bwe batyo so ebyo byonna byetulina okusooka ne tujjawo ne tuyoka twogera ku mateeka so tetuopposing amateeka agali badde gayambako okuyamba ensi yaffe okugenda mu maaso naye tugamba nti ekisooka si ensonga enkulu naye n'ekyokubiri teri will kubanga nga bomanyi NRM esobola okukozesa namba zaayo neeyisa etteeka lyonna lyeba eyagadde 2016 kooti ensukulumu yavaayo newa directives butya bwe balina okuleeta electoral reforms ne bwe twogerera tebazireetanga kakati ebyo bye twogerako nti problemu y'eggwanga lyaffe si mateeka wabula fugabbi. Kati sigi mulowooza bino mugenda kubimalawo mutya nga temukwataganidde n'abo bavuddeyo oba oliawo kubaako bye batereezaamu? nga bwe nkugambye amaanyi g'abantu ffe tuli people power tukkiriza nnyo mu maanyi g'abantu era gwe mulamwa gwaffe ogusinga okulaba nti abantu ba Uganda bavaayo bino ebigenda mu maaso ne babiyimiriza. Eggwanga lyaffe liri mu katyabaga liri mu mizibu mingi nnyo olaba bigenda mu maaso mu nsonga y'eddembe ly'obuntu impunity olabe kati ng'abawagizi baffe aba NUP bebaforces okupleadinga guilty n'ebirala bwe bityo byonna ebyo tosobola kudiringa nabyo just ng'okyusiza mu mateeka kubanga era amateeka tegabikkiriza ebyo byonna bye bakola okwambaza abasibe baffe t-shirt za NRM ne batandika okuleekaana nti bo kati begayirira Museveni obasonyiwa ebyo tebitambulira ku mateeka naye kyetulina okukola kwe kulaba nga tujjawo regime eno etagoberera amateeka ere ne gavumenti egoberera ku mateeka egenda kussa ekitiibwa mu ddembe ly'abantu n'amateeka ago kennyini ge tubeera nago ne tulaba nga gakola agaimplementingibwa. Okay, tweyanza nnyo tweyanze gisibu tukwagaliza akaseera akalungi. Eno
ye wake up call mu program etuli omukeeze.